Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuli ku kikolo eky'ekkumi mu bikolo bino ekkumi ebya da'wa ya ahli sunna wal jamaa mu kitabo kino usulu da'wati as-salafiyya ekya al-allama Abdussalam ibn Barjas rahimahullah rahmatan wasa. Allah musasire olusasira olugazi. Ekikolo kino eky'ekkumi kwe kubeera nga twekwata ku Quran ne sunna olwekwata olw'amaanyi, ne tubeera nga ensonga ezikwatagana n'eddiini tuzitambuliza ku bikolo ebyo ebibiri, kitab wa sunna. Omuntu ayinza okubuuza nti ate ala fahmi salafi l-umma, byetuvuddeko emabega byamaze dda okulaga nti eddiini tulina kugitegera ku ntegera yabaki, y'abalongoofu abaatukulembera. Nga bwe tukimanyi obulungi ebbanga lyonna, era ekyo gwe omusiraamu ali okimanye nti tolina gwomaazibwa kubeera nti nno omuntu asomye aya, asomye hadithi, n'obeera nga wadde otegeezeddwa nti omuntu oyo tali ku buluŋŋamu, gwe n'olowooza nti nno ekyokuba nti asomye aya, ekyokuba nti asomye hadithi kikola kitya? Kimala. Nedda, teriiyo kibinja mu bibinja by'ababuze okujjako nga kirina aya gyekisoma oba kirina hadithi gyekikola kitya? Sheikh, olaba ate ne jjajjaabwe Ibilisi naye bwe yagaana okuvunnama nga Allah amulagidde, naye se bwe yaleeta obujulizi, ana khairu minhu khalaqtani min naarin wa khalaqtahu min tiin. Naye naleeta obuki? Obujulizi, ndi mulungi okusinga oyo, nze wantonda mu muliro ate ye wamutonda muki? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yaradda istidlaali ya Ibilisi eyo, naleeta awujuhu mpitirivu ng'alaga entegeera ya Ibilisi nti yali mbi, ng'alaga fadhulu y'ettaka ku fadhulu yaki? Ku fadhulu y'omuliro. Yakola kiyasi lifasid. Kakati soil is better than fire. Kuda twakolanga myaka egyo mwaliwo tetwaliwo mu kiseera ekyo twakolanga debate soil is better than fire. Nemukola debate. Allahu akbar. Kakati ab'ebitiibwa tubadde tugamba nti buli kibinja kyababuze kibaako aya oba hadithi kwe kigenda okusinziira okola kitya? Omusajja yagamba atya Bayan bun Sam'an, omu ku bazanadiqa abanene mu mirembe egyakulembera eyo, ndoza yali zamani abatabiin oba badahu qalilan. Bayan bun Sam'an yagamba ati Allah n'abandaga ne muŋŋaana, Allah n'abandaga ne munnimbisa ne mugamba nti siri mutuufu. Allah yagati hadha bayanun linnas, hadha bayanun linnas. Ono Bayan erinnya lye yani ye Bayan ibn Sam'an. Labwaita ayira mu surati Ali Imran, Allah yagati hadha bayanun linnas. Ono Bayan kwenkoze atya? Omu nga tuyimiddeko awo katono takategedde Ali waliwo nomula takategedde. Omusajja erinnya lye ye Bayan ibn Sam'an, yeeyita nabbi. Abasiraamu ne basukiramu nga bwe bateekeddwa okukola, ne bagamba oyita otya nabbi? N'agamba nti munnimbisa nga Allah yenyini nyini ye yabandaga, n'abagamba nti yuyo omuddu wange. Bujulizi yakutulaga atya? Allah yagamba mu Quran mu surati Ali Imran, hadha bayanun linnas. Ono Bayan muleetedde abantu, yani bamukkirize. Naye nga aya etegeeza ki? Bayan kitegeeza ki? Okunnyonnyola. Kuno okunnyonnyola kw'abantu. Yagamba hadha bayanun linnas. Waliwo omusajja ku mulembe gwa Idi Amin rahimahullah yagala omulya mu ngalo,
naleeta aya naga nti Allah yaga nti wa hadha albaladu li amin ne gundi yagambe etya wa hadha albaladu al amin yaga nti wa hadha albalad ensi Uganda yamini kola kyoyagadde ssebo mukama waffe ensi yamini. Naam, ku mulembe gw'Obote nwabawo omulala era mwabo abo walimu ab'ekimpatiira baseeka mukyere baseeka piraawo ekyo kinaafa empisa afanako bw'atyo atuuka ku okwata aya aba asigadde mu ddiini. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakubiriza abantu okubeera n'Obote. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina nateeka nti Obote ku mulembe gw'Obote. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina Obote ate laba oyo ye yali ate wala nnyo ne aya n'agiteekawo faatu bi surati min mithli muleteyo omusajja amufaanana muleteyo omusajja afaanana Obote mumuleete. Eyo aya nga Allah bwati bayogera ku Obote mu Qur'an. Ne aya ng'egamba etya wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina faatu bi surati min mithli bwe mba muyina okubuusabuusa ku ebyo twassa ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam muleete essuula nammwe efaananga zino essuula eziri muki eziri mu Qur'ani Allah ziyassa. Twagenda ejjinja ne tumala tuyingira awo munda awo ewa mukadde waffe Seeka Huzayima Sekaali Kirima amanyi bulungi ndooza ye Sezaala era yennyini yatutwalayo. Naam, yennyini yatutwalayo kiki mu famire nga mukubyeko Abahamadiya era nga akuli Abahamadiya mu famire eyo ava mu kitundu ekyo ava muki ava mu famire ye. Ne tugenda twagenda nze ne Sheikh Mahmoud Kibaate n'omulala gwe neerabidde mu kiseera ekyo emyaka egiyise. Nsaba Allah atuwe enkomerero ennungi. Bwe tutuukayo omusajja ajja n'Abahamadiya be yalina abo ku kitundu awo tubabuuza bujulizi ki obateekesa mu ddiini eno. N'asoma aya egamba etya naam hatta qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula aya egamba etya eyoga ku nabbi Yusuf walaqad ja'akum yusufu sibweto betandika min qabli bil bayinat fama ziltum fi shakki mimma ja'akum bi. Mazima ddala Allah yabasindikira nabbi Yusuf emabega n'abaleetera obulungamu naye fama ziltum fi shakki mimma ja'akum ne musigalanga muli awo mukyatangatanga hatta idha halak bwe yafa qultum ne mukawangamula lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula ne mugamba nti oluvanyuma nabbi Yusuf Allah talisindika mbaka muki mulala. Kakati nga waliwo obujulizi awo bujulizi ku nsonga ki nti nabbi Muhammad bwe yafa qulna ife ababuzembu ne tugamba ti lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula Allah tayinza kusindika oluvanyuma lwa Muhammad mubaka mulala. N'olwekyo kubanga Muhammadiya amadhahabu galiko madhahabu ki gakubeera nti nno obwannabbi tebukoma ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula busigala bugenda mu maaso era mbu ne Ghulam Ahmad y'omu ku bannabbi abajja oluvanyuma lwani lwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Waliwo omusiraamu atategeera bubi n'obuvundu bw'amadhahabu g'Abahamadiya nga ngalowooza nti basiraamu kuba batera okweyita the Muslim sect ngalowooza nti basiraamu balina egolseka abadde ayogera ku nsonga ya masigidi nga gati waliwo emizikiti nga gigwana kusendawo. Naam, nabadde njagala okwogera ku muzikiti oguli ewandegeya ku bitaala nga njagala bagamba nti si buli muzimbo gw'olabako akasuwa nti munamula y'obusiraamu ebeera ki ebeera masigidi. Osobola okuteekawo omuzimbo nga munamula y'obusiraamu tempo kati ekyo kiri awo ewandegeyo eyo si masigidi eyo ki tempo. Omusiraamu takkirizibwa takkirizibwa kusaalira tugamba mu bitaala awo wansi mu kakko. Tetuyinza kwogera ku masidi y'abasiraamu yewandegeya eyo masidi y'abasiraamu kadde waffe Haji Kasule rahimahullah eyo masidi y'abasiraamu naye eryawo ku bitaala wansi awo mu kikkaawe y'Abahamadiya abaga nti obusiraamu obwannabbi tebwakoma kwani ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo si masigidi. Tokkiriza kusaaliramu ki swala togenda nti abannanga obudde bunkutte wali ewandegeya wala wali waseeka kizza wala kansaalire wano osaalidde mbaka tuliki osaalidde mbaka afiiri
abasiraamu bali wali waggulu waseeka kizza oba ogenda okola otya oba ogenda osaalire kitegereka n'olwekyo si bulwosanga akasuwa n'olowooza nti wetubadde bannange tubadde kusoma bujulizi seeka tekikomaawo kyayingidde ne mu batali basiraamu ng'ajja n'akwata omusiraamu atalina kyamanyi ku ddiini ye n'amusomera inna lilmuttaqiina mafaaza n'amuvunulira nti mazima ddala abatya Allah be bafaaza ne aya endala nga mufulihuna nga gamba bulokole kati nga okusoma si kye kyokka ekikumalira n'olwekyo bannange okugoberera obujulizi okubeera ng'omusiraamu oteekayo ebirowoozo istidlaali y'omuntu abaffe ekwata na kitaabu wa sunna ala fahmi salafi l-umma era otegeera obukulu n'obukyamu bw'embeera gye basiga mu basiraamu okubeera nga bakyayisa okuzzaayo obubuze bw'abantu ababeera bakoze ebintu eby'obubuze kubanga amakubo agatta eddiini mangi force ezisoma Qur'an ezisoma hadithi ezikola minabiri nga zaagalamu piraawo zaagalamu baasa zaagalamu bitiibwa zaagalamu bukulu bwa ttwale zaagalamu bwakaabi zaagalamu hijja zaagalamu nange oba oliawo mukama wange nantwalako nensibulukirako embuga nebifaanako bwe bityo ezo forces nyingi nokyo tulina okubeera abegendeza baona abo walimu bakukolera omulimu munene nnyo okuzukusa ti wange kino kyayogedde kikyamu wange wano waliwo omutawaana wange kebamala bayimiriza nikitwala emyaka 5 wallahi mba temukyala baddiini muba temukyala baddiini nabbi sasa yakola atya jajja nayo namu sheikh barakallahu fika jazakallahu khairan Sheikh Uthman olwolake banyumirizaako munakakona mu stamp ti ku mulembe gwa Obote oli yasoma aya gati alif lam mim naga nti Obote Allah yamwogerako ne mu Qur'an ti alif lam mim alif Apollo lam riava lango mim Milton Allahu musta'an dayo nga tafunye baasa oyo webayinza okutamwa baasa aba alina okuba nti addayo n'akaki n'akabaasa omukulembeze nga asanyukidde ddala nasalullah salam bamuwattaka kyapa addayo na kyapa naam tugende mu maaso barakallahu fik نعم قال المصنف رحمه الله التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا هو أصل الأصول والحاكم عليها وذلك وقوفا عند قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ekikolo eky'ekkumi obulamu bwaffe bwonna buli mbeera yonna Qur'ani naki na sunna yegenda okulamula mu byeddiini mu byedduniya oli waka oli ku mulimu oli mu kkubo oli mu budde bwo obw'eddembe oli mu mbeera ki bulina kuba buki busiraamu Qur'ani na sunna bye birina okulamula Sheikh agambye ensonga eyo huwa aslul usul wal hakim alaiha kikolo ekikulira ebikolo byonna kikulu nti buli wamu na Qur'an na sunna era ekyo tukijjawa wuqufan inda qawli llahi ta'ala batuyimira ku aya Allah egamba aya eri mu suratu al-ahzab wama kana limu'minin wala mu'mina Allah wanatuwulira ensonga esooka ebafuula okuba bwe bati ye imani omuntu buli bwategera imani mutegeera entuufu erina kyegenda omutwalako ayina bw'alina okweyisa olw'obusiraamu buli bw'alina olwa imani kati Allah agamba tekisoboka tekiyinza kubaawo eri omukkiriza omwami n'omukyala idha qada Allahu wa rasuluhu amran senga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we basalawo ku nsonga yonna teina kuba bweti ina tambuzibwa bweti tekisoboka an yakuuna lahumul khiyara bone babayo ne khiyar endala khiyara ye khiyar naga nti wadde kale Allah yatugamba ati naye okusinzira bwenda basinsiyale kati naddala nga obakukiwala bagala okuwabula sharia bamuleetera aya naga kituufu aya weeri naye omanyi kati
ne bannabyabuwangwa nabo bakirina bamuleetera obujulizi aga kale weekiri naye omanyi kati obuwangwa bwaffe ebyo ebintu waliwo ebimu ebyabawalabu naye kati bamuleetedde aya bamuleetedde hadithi nagana abawalabu nabo balina ebyobuwangwa byabwe balina kino naye nga aya bagireese baleese hadith neno omulaba nga alinayo endaba ey'okumeka ey'okubiri tekisoboka. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga omukkiriza ategedde eddiini ye alina imaani etuufu tekiyinza kusoboka bamuleetere aya oba hadith kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama ate ye abeereyo n'endaba endala abeereyo n'endaba ey'okubiri tekiyinza kusoboka. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala min amrihim wa man ya'si llaha wa rasulahu. Ekibakozesa ekyo ziri nsonga bbiri era Imaamu Saidi bwe yali avunula aya eno mu tafsiri ye eyitibwa Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan. Ku aya eno yayogera ensonga bbiri abakkiriza lwaki bali bwe batyo. Ekisooka obukkiriza ye sababu eno Allah gyatuwadde esooka wama kana li mu'minin kati imaani yaabwe ebawo okubanga obulamu bwonna butambulira ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakola ki kyeyalagira ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. Waman ya'si llah wa rasulahu kwe kutya kwe baba balina batya nzaani ayinza okujemerani Allah subhanahu wa ta'ala nzaani ayinza okujemera omubaka alayhi salatu kati okutya okwo ekisooka sababu eri ya imaani gye balina. Ekirala okubanga tasobola kukola mukolo n'aguteekako music alina okutya nzaani ayinza okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ntya singa njemera Allah ibonereze ebyo. Akati omukkiriza ateebereza mu nkola ntya omukolo ogwo gw'omuziki n'adda ntya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ngenda ntya mu riba nkola ntya kino ekyo kimutiisa tayinza genda mu mazambi olw'okukola ki olw'okutya okwo okunene kwaba nakwo tikino nkikola ntya Allah nkikola ntya nenjemera Allah wange nenjemera ebyo Allah byandagira subhanahu wa ta'ala. Faqad dhalla dhalalan mubina ay bayyinan. Omuntu yenna ajemera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we oyo aba abuza olubula olutegeereka olwoloolefu obulungi n'akulaga mu aya eno kye twagalamu ku neeyisa y'abasalafu nti bwe bawulira ekiri mu Qur'an ne mu sunna tebabayo na ndowooza ndala yonna bawanika buwanisi eyo embeera yaabwe. Wama kaana limu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyara. Tebabeerayo naki oba kitegerekese bulungi Seeka Luqman tebalinaawo ndaba yonna ndala ndowooza nakasita ekya Allah subhanahu wa ta'ala kijja kye balina okukola ki okugenda nakyo n'omubakawo. idha qada Allahu Seeka Luqman qada Allahu lwaki Allahu fa'ilu fa'ilu ayina kubeera marfu' idha qada Allahu wa rasuluhu. ما شاء الله بارك الله فيك أزاتوف جزاك الله خيرا. نعم تكلم ما بارك الله فيك. وقال الله تعالى tigakakasa omusango guno gwabako kwegamba siyaki ya aya emabega Allah ogamba nti waman ya'si llaha tekikakasawo kuba nti oli kasita yawukana ku ekyo ekisoose aba amaze okukakasawo obujeemu bwe. bakitegerekese bulungi aya etandike tugamba kugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we kitegeeza senga ogaana kikyoba okoze oba ojeemye kyavudde agimaliza aya nga tugamba Allah waman ya'si llaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. نعم. وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إلى قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمله وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم. Sheikh ayongera kuleetera obujulizi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ku nsonga n'akulaga nti innama kana qawla almu'minina mazima ddala ekigambo ky'abakkiriza senga bayitibwa okujja eri ani Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we okujja eri amateeka ga Allah n'okujja eri enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam abakkiriza beeyisa batya kasita Qur'an ejja
mathalan balina ensonga gye babaddeko aya neesomwa, balina ensonga gye babaddeko hadisi neekola ki neesomwa, beeyisa batya nabo bateekawo gundi yaabwe okusinziira bwe tulaba sincerely unfortunately beeyisa batya senga Qur'an esomwa oba ki hadisi bebeera batya. Allah yagamba idha du'u kulinga agamba nti abajje mboogera nnyo oluzungu bakozesa nnyo oluzungu imagine ennaku zino baagika omitimbagano okwo kati ennaku zino naam twakkaanya tubeere nga twesonyiwagana feeno ku sayidi eno tuteera okulusobya Olungereza tebatusekerera nga naffe otera obbagumiikiriza ku sayidi eri nga bagadde okuba keboogera akeddiini oluusi n'ekigambo la ila kigalweku la ilaha illallah ogenda okulaba kyakuteteekaja naye tubeera bagumiikiriza naffe bajja tugumiikiriza baceeke bwe baceekisi. Sometimes it needs psychology. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بباتي أبكريزا bagamba tuwulidde tukoze ki tugonze. Wa ulaika humul muflihun, abo abayisa bwe batyo mu bulamu bwabwe nga bwe batyo batambuza embeera y'obulamu bwabwe bwonna be bagenda okwesiimawo al falah. Era abamanyi b'olulimi bagamba nti mu Luwalabu ekigambo ekisinga obunene okukozesebwa kutegeeza essanyu teriyo kigambo kisinga ekyo, era ne Allah kyeyakozesa wali kad aflaha almu'minun. Ekigambo ekitegeeza oba mu Luganda kigambo kye bayogera ng'oyagala okutegeeza essanyu erisembayo dda erya waggulu bakozesa kigambo ki? Oba abazungu batera okukozesa successful, ekigambo ekyowulira nga ddala ddala otuse. Kati mu Luwalabu abamu ku bannalulimi bo balabanga ekigambo kisingira ekyo Allah kye yakozesa kyekyo ekya falah. Kati essanyu eryawaggulu ku abo bagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Sheikh Imam Saadi rahimahullah ekigambo ekyo mu mawaadha ennyingi mu kitabo kye bwakituukako aba akivuunuza ebintu bimeka bibiri. Agamba nti huwa alfawzu bilmatlubi wannajatu min madha min almarhubi, ye muntu okubeera nga atuuse ku buli kyonna kyeyali aluubirira ekirungi kiwalolowooza ate nga awonye buli kyonna kyeyali atya, buli kyonna ekyali kimweraliikiriza tewakyali kyansya kyintu ekyo kubeera kimutuukako. abafunye falah. Masha barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إننا نقول إلى الله سبحانه وتعالى نومبك وناتي الله ناتينا ويتقه وكتيا الله بيغانا نبي سامة مزامب أو يبغين لكبابا وانغس الفوز. الله نقام قل أطيعوا الله wa ati'u ar-rasul, bwetyo bulamu bwaffe kugondera Allah n'omubaka we. Fa intawallaw, Allah tugasenga bagaana ne babyesamba ne bagaana okugondera Allah n'omubaka, fa innama alayhi ma hummila, omubaka ye kyalina kyo kye bamutikka ar-risala kugikola ki. Era ekyo bannaye mulimu ne tasliya eri ne badduat, kirimu tasliya eri nabbi, tasliya nkivunula etya ekikubagizo eri nabbi ne badduati nti gwe kyolina kutuusa mu mbeera ennungi, gwe ekyo kyekikuvunaanyizibwako. Olabye obuvuyo obugenda mu maaso obubuze, gwe kyolina kukola ki ekikubanjibwa kuba nti okola ki otuusa. Naye ate bo wa alaikum ma hummiltum, mwe nabbi kyabatisse kigenda kubabuuzibwa. Mathalani abalagidde okukola kino bagenda kubabuuza mwakituukiriza. Kakati gwe otuusizza daawa kisigadde gyali, bw'aba tatadde mu nkola amanye nti agenda kyetikka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Oba ntegerekese bulungi, gwe tolumwa nnyo nti lwaki tebakkiriza, lwaki ba followers tebaweze, lwaki likes ntono, tekikulumya omutwe nga likes olabo nga otuusizza amazima. Gwe kyolina kyeweetisse kulaba nga amazima gano gakola ki gatuuka ku baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ba followers byabwe bwe baba tebatuukiriza nabo bagenda kukola ki
kubuuzi wakati gwe totunulira ba followers kwe bali bangi tekuli ekyo si kikyo gwe kikyo kola ki kutuusa. Allah subhanahu wa ta'ala yaggulirawo mumanyi oyo mu tafsiri ye afunza naye ng'ate yinamu ebyokuyiga bingi. wajazahu llahu khairan. fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu. singa mumugondera mugenda kuba kubuki kubulungamu. wama ala rasuli illa albalaghu almubin. yo mubaka kyalina kutuusa obubaka n'abutuusa eri abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ne baduati nabo bwe batyo kuba nti batuusa nekisigala ono gyali awulidde amazima okubanga gamubanjibwa okuba nti agateeka mu bulamu bwe. naam wal ayatu قال رحمه الله والآيات في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا. نعم. آيات nyingi akuleteddeko ezimu kuzo naye zikubyeko mu Qur'an. نعم والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أكبر جمع للمسلمين وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. نعم بتريب. نعم بارك الله فيك. الشيخ أقامي لي أحاديث nyingi ezitulaga nti obulamu bwaffe bwonna buddeyo ku Qur'an naki ne sunna. naleeta ma thabata fi sahih muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjati alwada. nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba hijja ye yasibulira sahaba yasibulira umma alayhi salatu wassalam fi akbar jam'i lilmuslimin mu lukunga lwali olunene nga abasiramu bonna bakoze eki bakubyeko nagaba waqad taraktu fiikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah. mbalekedde ekintu senga munamu kyekutte mukinywezeza ne mukikwata nga maze okuvaawo temugenda kukola ki temugenda kubula kitabo kya Allah tabarak wa ta'ala Qur'an. naam. وثبت أيضا كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا إذا تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. نعم. حديث نايت حديث الدكو يا أبو هريرة مستدرك الحاكم وقولوا جيجامو نبي صلى الله عليه وسلم تيتولاga nti ebbanga lyonna lyetunamala nga tunywezezza ki Qur'ani ne sunna enkola ye sallallahu alaihi wasallam tetugenda kubula kwe kutulamu konna tugenda kusinkana kuki ku hawdhi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.